Kinana mukaaga alayiro muno gusooka. Kyenda mukaaga nalayiro ogwokubiri. 21 nalayiro ogwokusatu. 26 nalayiro ogwokuna. 211 nalayiro ogwokutaano. 216 nalayiro ogwomukaaga. 221 nalayiro ogwomusanvu. 226 agenda kulayira mulundi gwa 8. Kyekibuuzo kyose bw'okizzeemu alayira omulundi ogw'omunaana. Ngaye president. Nebina azabikola mu lukujjukujju. Museveni tatukulemberangako myaka 10. Museveni emyaka gyakulembera gibeegi emingi ennyo. Egyasooka yasaba emeka? Ena atereze. Bwe jaggwako n'asaba emeka? 5. N'akola ssemateeka. Bwe jaggwako 5 n'asaba emyaka egi agezese ssemateeka. Eg'5 bwe jaggwako tusse mu 21. 5 bwe jaggwako ejja 21. N'asaba emyaka emirala egi kubanga ssemateeka amuwadde ebisanja bimeka? Amalayo ebisanja ebiri mu ssemateeka. Ebiri mu ssemateeka ebibiri. Era n'akola ne manifesto bagitanga consolidating the achievements of the movement. N'amalayo ebisanja ebiri mu ssemateeka. Nga tannaba kubimalayo Bassekabanja ne bambala essanja. Nga bagamba nti muzeeyi togenda. Tolina gw'otulekera. Ne balaajana ne bamusaba akomewo. N'akomawo. Kwandiza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde. Ofedde olwaza n'okusomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi byozaayoza. Nina mwami Ssentamu Ssewandagi Mukasa. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero. Ebigambo tugenda okwogera ne Ssewandagi biviira ddala mu G86 okutuuka olunaku olwaleero. Olwaleero lunaku lwa 2 ennaku zomwe ziri 12 omwezi gwa May, President Yoweri Museveni alayidde. Kisanja kyakumeka? Mulundi gwa kumeka ngalayira? Mulundi gwa 8. Mulundi gwa 8. Kubanga Museveni si gwa 8 kubanga Museveni asooka okulayira wano mu 86. Wali ku madala ga Parliament. Wali ku madala ga Parliament yalayizibwa omulamuzi wa Kowambuzi. Museveni addamu okulayira kubanga mu 9 kisanja kye kyali kiggwako. Naye mu 9 tebaakola ki? Tewaliwo okulonda. Okulonda okwo okutaaliwo. Abantu baffe baakola batya? Museveni bwe yamala onunula eggwanga Parliament ye yamuyisiza ekiteeso nti batwongere emyaka emirala emeka? 5. Okuva mu 86. Okuva mu 86. Yeyo extension ya NRA. Yatuuka 80 bw'ava 86 yasaba bw'alayira ku Parliament yalayira okulembera emyaka 4. Emyaka egy'ena gibayambe okutereza eggwanga eryali litaaguse balikomye olw'olutalo olw'ekiyeekera balikomyewo kuki? Ku luguudo era basobole okukola ki? Okutambuliza eggwanga awamu. Era Museveni n'ayita bannayuganda bonna gy'ayita broad based government. N'ayita bassemwogerere n'ayita aba UPC yokka yagaana okukiyingiramu officially naye ng'ate abantu ba UPC abamu baakola ki? Baayingira. Ye n'atwala Paul Kaga Ssemwogerere ne bakola. Emyaka 4 bwe giggwako ba Museveni ne bazaayo ekiteeso mu Parliament kubanga eyabaleeta Legal Notice namba 1 eya 1986. Legal Notice namba 1 ya 1986 eyo lyetteeka eryasonyiwa abayeekera. Jjukira abayeekera okugenda mu nsiko okuyeekera gavumenti baali bazize omusango gwa Nnaggoomola gwali treason. Kubanga gavumenti gye baali balwanyisa yali gavumenti eyalondebwa abantu. Gavumenti ennonde eyajja mu mateeka yali ezze mu mateeka kati ng'okugirwanyisa omusango bagwa treason. Kati we bajja ne bakola Legal Notice namba 1 eya 1986. Legal Notice namba 1 yakola ebintu bibiri. Yajjako abayeekera emisango gyonna egy'okulya mu nsi olukwe. Naye ate n'ekyusa emisango egyo n'egissa kwabo bali mu gavumenti nga bayiga abayeekera. Kubanga abayeekera bonna baasonyiibwa ne batwalibwa nti eyo yali ki? Yali revolution ng'era bagikoze. Simanyi Keresenian theory ekola ebyo nga bataddewo revolution yaabwe. Kati baali balayidde okulembera emyaka egi 4. Ne bajja mu Parliament mu 1990. Ngena giweddeko. Ngena gikoze eki? Giweddeko. Ngena giweddeko. Ena bwe giggwako mu 1990 nga giggwako ne baleeta ekiteeso ekirala mu Parliament nga basaba extension eya gavumenti yaabwe ey'omu nsiko. Nga bagamba nti emyaka 4 tegibamaze n'olwekyo beetaaga n'eggwanga lyo kuba baali batukulemberedde mu constitution eya 67. Olwo bagyogeddeko mbi nnyo tesaana kubaawo n'olwekyo beetaaga batukolera eggwanga lino ssemateeka gwe linaatambulirako. Abo basaba emeka from 9? Basaba emyaka 5. Bakole ssemateeka. Bakole ssemateeka.
okuteekateeka eggwanga lino bafuge ssemateeka. Era emyaka egy'etaano bwe bagisabamu baanulira akakiiko k'odooki Odoki Commission okukola ssemateeka mu myaka egy'etaano mwe baddizaamu obwaka bo ennyingo zaabwe kuba bajja ne 10-point program eya NRM. Emu ku nnyingo ezo kwali okutereeza ebyo ebyasoba. Mu bimu ku byasoba ko ffe twalina amaanyi ffe Ababuganda. Mu bimu ku byasoba bye byali okuggyawo obufuzi obw'ensikirano. Era Museveni mu kiteeso kyekyo atuuka asuubiza kuba muno mu Kampala amagye gonna mwe gaabeeranga. Ng'era amagye gabeeraawo mu Lubiri. Lubiri yali Barracks, nga Bulange yali Republic House, nga kye kitebe ky'amagye. Museveni nakkaanya n'ateesa n'Obuganda Ababuganda baali bataddewo akakiiko ak'ebyaffe kalimu Apollo Nsibambi n'abalala abaali bakakulira. Ne bagenda mu ebyo era Museveni n'atusuubiza okujja amagye mu Kampala. N'agajjamu mu kibuga Kampala mu Lubiri ne bagatwala ebbombo. Eno Republic House kyali kitebe ky'amagye nakyo ne bakijjawo ne bakitwala ebbombo. Tutuuka mu 93 ne batikkira Kabaka. Kabaka bamutikkira 3 mu Julayi 93. Enkeera nga 1 August ne tujjawo e Bulange ne batukwasa Republic House ne bagituddiza nefuuka Bulange. Ali mu myaka egy'emeka? 5 gye yasaba gye bamuwadde kati bwagibeeramu emyaka egy'etaano akakiiko k'odooki akataddewo ne balonda ssemateeka. Ssemateeka oyo Mwami Museveni amutongoleza ku City Square mu 9 mu5 ng'ennaku z'omwezi 22 ndowooza gwali mwezi gwa August oba September kubanga ssemateeka ono mulina wano Kamala omukebera bamutongoza mwaka ki nnaku za mwezi mmeka kubanga ezo zo waliwo bitantwalako ate nze nga munnamateeka agama ebyo byomba nabyo wano bamutongoza nga mmeka kiri mu preamble mutusonyiweko katono. Bamutongoza ng'ennaku z'omwezi 22 September omwaka 1995 kubanga wagamba do hereby in and through this Constituent Assembly solemnly adopt, enact and give to ourselves and our posterity this Constitution of the Republic of Uganda this 22nd day of September in the year 1995. Ndi omu ku baaliwo. Ekoti najirabe suuti ya green. Suuti wagirabe ya kiragala. Era n'ekikoola wakirabe ekya kiragala nga kwekiri. Simanyi lwaki leero sijjoteeka ku katambi kano. Abantu bagirabe bwetwali awo nalika nga nnyimiridde mu muyembe nga nsimbula. Nzije. Kyesaateekako nalinayo ne busheedi zisebo. Nate bw'otuuka loteekako busheedi zimobeera mulinga mwokengera bw'oti. Mu mpolampola. Ssemateeka ono we baali bamukola yatandika okukola nga 8 October 1995. Abantu bano beerabidde. Museveni bire tutabibala nga tabikaliculetinze. Museveni buli kyakola akikola nga alina ensonga lwaki akikola. Okimanyi nti ng'enkeera nga 9 October yali Independence Day. Okimanyi ng'olunaku luno 8 October Abaganda gye bayita olunaku lwa era balutuma olunaku lwa bulungi bwansi okujjako nze akiwakanya nti yali independence ya Buganda. Okitegedde ye commencement ssemateeka ono atandika okukola nga 8 October. This was not a coincidence kubanga bana bamuprogrammating nga 22 September Museveni n'amutongoza nga 8 October lwe twali kupa wali lwe Constitutional Square. Yes, lwe twali so ssemateeka atongozebwa. President Museveni yasima ssemateeka yatongozebwa gwe yatongoza. Ssemateeka ono Mwami Museveni bali awo ng'atongoza ssemateeka ono era yayogera ebigambo ebikulu n'agamba nti mwebale nnyo abatukoledde ssemateeka mukoze ssemateeka mulungi nnyo naye nze ninamu ensonga ze sikkaanya nazo. Ennyingo 2 Museveni ze yatekkaanya nazo mu ssemateeka yali ennyingo ey'e 2010 na mmeka yali 2008 ng'eyogera ki 2008 egamba there shall be armed forces to be known as
the Uganda People's Defence Forces. Museveni ng'agamba lwaki ennyingo eno temusanyusizza nti bakyusizza erinnya ly'amagye ge ne bagajja ku National Resistance Movement Army ne bagafuula Uganda People's Defence Forces, era ye ekyo takkaanyiza nakyo. Ekyo teyakkaanya nakyo. Bw'agaana okukkaanya nakyo era yanyiiga nnyo n'agamba nti ekyo kye bakoze si kirungi era teyandikoze eki teyandikyagadde kubanga ye amagye gage ye yagatandika era okuva olwo n'okutuuka olwaleero ejje ne ba Uganda People's Defence Forces terina musirikale ya ddogo wabula lirina bidduka. Ebidduka byonna byonna byolaba emmotoka na biki biriko DF naye baba amagye bakyali mu RA ne RO ze namba zaabwe. Ensonga ey'okubiri etaasanyusa Museveni mu ssemateeka ono yali nnyingo ey'e237 eya ssemateeka. Ennyingo y'e237 eya ssemateeka egamba land in Uganda 237. Nojja kunyongeza ku ddoboozi. Tojja kundekaanya nnyo bawulira bigiro obeera naye wano nga mwogera mpola. Lwaki nze bw'oleekaanya nja kusituka ku syeti 237. Ennyingo 237 egamba land in Uganda belongs to the citizens of Uganda and shall vest in them in accordance with the land tenure systems provided for in this constitution. Ettaka lyonna mu Uganda lya bannayuganda era banaabiriberangako n'obwannannyini nga basinziira ku nkola z'obwannannyini bw'ettaka nga bwe zirambikiddwa mu ssemateeka eno. Kye bagamba bulijjo nti ekibanja si bwannannyini bwa ttaka. Ssemateeka ayogera engeri omuntu gy'afunamu ettaka ya mirundi egi ke kawaayiro akookusatu ku nnyingo 237. Land in Uganda shall be owned. Ettaka mu Uganda linaabeerwangako obwannannyini in accordance with the following land tenure systems. Esooka customary eryo liba babeerawo nga lya community lyaffe ffenna. Ey'okubiri freehold eryo libeera mu Uganda Land Commission yerikukabira nekuwa lease nekuwa ekyapa ekya freehold. Ekyokusatu Mailoland eryo lisinga obungi liri mu Buganda Bunyoro ne Ankole. N'ekyokuna leasehold. Lease zino zifunibwa ku customary, zifunibwa ku freehold, zifunibwa ne ku mailo. Tewaliwo ngeri ndala yonna muntu gya owninga mu ttaka. Era Sam Mayanja mulabe yo ne musekerera ng'agamba abantu ekibanja kyo gwe nannyini ttaka eryo wooli awo. Ssemateeka ebyo tabimanyi. Kati abalala basima ssemateeka. Bannayuganda abalala bonna abasinga obungi ng'aba Democratic Party DP yakiikirirwa abantu babiri mu kukola ssemateeka ono. Nze gye nali nakiikirira ekitiibwa Professor William Ssenteza Kajubi yatukiikirira mu Kyaddondo North okukola ssemateeka ono. Bangi nnyo abaali tebali babamu basinga obungi tebaali basanyufu ne ssemateeka ono. Aba DP ssemateeka ono yali agaanye ebibiina by'obufuzi ng'era abisibye ng'ataddemu ennyingo eteekawo akalulu k'ekikungo ku ddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Kati ng'abannabibiina bagamba ddembe okubeera mu kibiina lyabwe bange kubanga ssemateeka yali bawadde bo baali beekwasa ennyingo eno eya20. Ennyingo eya20 egamba fundamental rights and freedoms of the individual are inherent and not granted by the state. Nti eddembe ly'omuntu lyabwe bange terimuweebwa gavumenti aba nalyo. So nga bagamba nti obasabujektinga eddembe lyabwe okubeera mu bibiina by'obufuzi ddembe lyabwe litabaweebwa ki gavumenti. Bw'obateekako akalulu k'ekikungo olwo boogamba nti gavumenti erina obba waaki eddembe. Ffe ab'e Buganda twali twagala nfuga ya federo nga bino betugamba nti Uganda eno ennyingo esooka lindako wano ngikusomere. The state Uganda is a republic. Was it?
nyingo ya kutaano ngebula kakati nyingo bebula munnamateeka onaleta bebekulu omudongo yanaagizuula egambe etya ennyingo ya ssemateeka eyokutaano Uganda is one sovereign state and a republic. Fe twali tugamba nti twali twagala kana akawairo kagambe Uganda is a federal sovereign state, not a republic. Nga fe tusaba nfuga yaki ya federal ngera gye twetaaga okubeerawo nayo wano. Kana katundu kibayagala kenyinga 17 ereta zi district and decentralization fe twali tetujagala era fe twali basanyufu ne ssemateeka ono olw'okubanga yaleetumye enfuga yaki ya federal naye Museveni yali musanyufu nnyo ne ssemateeka ono nabyo nebyamulimu era mwami Museveni ono n'agamba nti tayinza na kukwatibwako ssemateeka ono ajja kuuma buki butiribiri naye bwe tutuukidde olwaleero wano mulimu ennyingo ndoozi emu yokka chapter emu yokka Museveni gy'atanabakolako amendment yennyingo eno efa ku bafuzi ab'ensikirano nyingo bibiri chapter kyerimu ennyingo 247 nedda sebo chapter y16 etandika n'ennyingo 246 erina ennyingo ntono nnyo erina ennyingo emu yokka chapter y16 gyatanabakwatako ye yokka gyatanabakukwatako naye ng'ate nayo wadde teyagikwatako yagikolera etteeka erya sekandi yakola etteeka likwata ku bafuzi ab'ensikirano mu 2010 nga ligamba Sewanda gikatu wano bw'oyogera ku by'obufuzi kabaka yaba abyogeddeko era omusango gukwata kabaka kubanga kabaka bamugambye nti tajjanga kwetaba mu byabuki nti kabaka abakulembeze ab'ennono tebajja kwetaba mu byabuki mu byabufuzi kati yena abeekuusaako akola ki buli lwayogera ebigambo byonna eby'obufuzi bo baba bikoze eki babyogedde nali nyingo emu yokka 246 ye chapter yo 16 ye yokka gy'atanakyusa mu ssemateeka ono naye emu yokka zabadde 2 z'ataasiima ey'ettaka n'ey'okukyusa amagye yes ey'amagye yali 28 ey'ettaka 237 naye we tukyukidde olwaleero ennyingo eri emu yokka 246 gy'atanakwatako naye yagikolera etteeka erigifuga ng'asinziira mu ate nga wano bo tebaakola ki tebalagirako na parliament kuba nyingo ezisinga obungi bagamba nti parliament shall enact a law regulating these ones naye wano tebalagira na parliament kukola tteeka liregulating abafuzi bansikirano naye balikola kati President Museveni kuko yajja mu 86 okutuuka olwaleero alayira ndowooza ekisanja kye kati Museveni bw'ajja mu 86 gambye bwe tumala okukola ssemateeka ono mu 95 jjukira alayidde omulundi ogusooka mu 86 kati 86 mpaka 9 bwe yabasaba teyalayira gavumenti yeeyongerayo bweyongezi eyafuluma mu gavumenti eyo yali omu yekka bamuyita omulongo wa Swazili Twawula yawakanya ekiteeso ekyo abalala bonna abasigadde baakiwagira teyalayira teyaddamu basaba extension ya government it was just an extension of government tereze yes kati okulayira kwa Museveni kubaawo mu 96 tuba n'okulonda mu 96 okwasooka bwajja mu 96 alayirira ku madala ga parliament yes kati yaddamu okulayira mu 96 nga bamaze okumulonda kalwa kaketebwamu Paulo Kawanga Ssemwogere nemwe mwali aweya nti agenda kujja ku ballot paper okusiza ku byeyayogera after kukola ssemateeka n'ebirala bwe bamala okukola ssemateeka twali tulina amatikkira kubanga guno gwali mwezi gwa Oktoba twalina omukolo mu Bulange omwo naye nga tebanakola bwe bamala okukola ssemateeka ono twalina omukolo mu Bulange mumanya mu Lubiri ogw'okujjukira amatikkira ga kabaka ag'omulundi ogw'okumeka ogwokusatu oba ogwokuna bwe tugubeerako Museveni yajja ku mukolo ogwo Museveni bw'ajja ku mukolo ogwo Museveni ajja mu Desemba ku Kitoobero twalina ndoza baali bakiyita Kitoobero kye twabeeranga nakyawo Museveni bw'ajja ku Kitoobero n'agamba kuba kabaka yabeeranga ku mikolo egyo n'agamba nti bannange twamaze okukola ssemateeka nange nsaba munzikirize nzije mu yunifoomu y'amagye ngezese ssemateeka ono era Museveni n'ayambala ekkanzu
n'alangirira nti avudde mu maje afuuse civilian kati ajja kugezesa justice semateeka anti kubanga semateeka baali bamukoze ng'agamba nti omuntu ajja kulembera nga semateeka ebisanja bimeka 2 kati nga yagamba nti buyinza twawamba buwambe era nze mbadde w'amaje so njagala tuve mu nfuga ey'amaje tugende mu nfuga ey'abantu ba bulijjo tewali muntu mulala inayinza kutuyamba kugenda mu nfuga ya bulijjo okujjako nze nze abadde omusirikale nga nzijamu ekyambalo ky'amaje nyambale engoye ez'abantu ba bulijjo n'ayambala ekkanzu sebo oyogedde bulungi yali Masaka bw'ayambala ekkanzu n'anoonya akalulu ne Semogere n'ava mu gavumenti ya Museveni najja naye avuganye ne Museveni era n'avuganya akalulu ako ndowooza yakateeka baali bamuyita Stephen Besweri akabwayi ye yakategeka akekiveera ako abadipike bakwaba ennyo nti nno bababbira mu kiveera ne bakola batya ne kavaamu nga Museveni yakakoze eki yakawangudde bw'atyo Museveni n'alayira mu mwezi ogwokutaano omwaka gwa 96 ekisanja kye ekikola ki ekyokubiri alayira omulundi ogwokubiri mu 96 kati bw'alayira ogwokubiri mu 96 addamu n'alayira ogwokusatu mu 2001 n'addamu n'alayira ogwokuna mu 2006 n'addamu n'alayira ogwokutaano mu 2011 n'alayira ogw'omukaaga mu 2016 n'alayira ogw'omusanvu mu 2021 kati alayira 96 alayira omuno ogusooka 96 n'alayira ogwokubiri 21 n'alayira ogwokusatu 26 n'alayira ogwokuna 2011 n'alayira ogwokutaano 2016 n'alayira ogw'omukaaga 2021 n'alayira ogw'omusanvu 2026 agenda kulayira mulundi gwa 8 kyekibuuzo kyose bwekizzeemu alayira omulundi ogw'omunaana nga ye president naye bino azze abikola mu lukujjukujju Museveni tatukulemberangako myaka 10 Museveni emyaka gyakulembera gibeegi emingi ennyo egyasooka yasaba emeka atereeze bwe jaggwako n'asaba emeka 5 n'akola semateeka bwe jaggwako 5 n'asaba emyaka egi agezese semateeka egi5 bwe jaggwako tuse mu 2 5 bwe jaggwako ejja 2 n'asaba emyaka emirala egi kubanga semateeka amuwadde ebisanja bimeka amalayo ebisanja ebiri mu semateeka 2 era n'akola ne manifesto bagitanga consolidating the achievements of the movement n'amalayo ebisanja ebiri mu semateeka nga tannaba kubimalayo Bassekabanja ne bambala essanja nga bagamba nti muzeeyi togenda tolina gw'otulekera ne balaajana ne bamusaba akomewo n'akomawo era yakomawo 26 nga batulimbye nti temweraliikirira Museveni si mukadde si muto akula ate era wadde tujjewo age limit tujjewo term limit naye tuleseewo akawaayiro akalala akajjako Museveni ka age limit era Museveni n'avaayo mu lujjudde n'ayogerako eri bannayuganda n'abagamba nti omuntu ayinza kulembera banne kusussa myaka 75 ng'akyategeera omuntu awereza emyaka 75 ddala aba akoze eki akuze naye jjukira bw'abajja mu 96 yatugamba nti naye omuntu akulembera atya banne emyaka 10 era n'asigala ng'akyabakulembera myaka just 10 myaka 10 mingi nnyo n'abuuza n'ekibuuzo ti naye omuntu n'okulembera ensi emyaka 10 nga mu nsi eyo mukyalimu abantu abambadde sapatu eza kkale 2 oba ddala naawe okulembera abantu n'abawa essuubi ne bamanya nti mu myaka 10 Museveni ajja kuba akoze eki agenze emyaka 10 bwe jaggwako Museveni n'agamba nti akamba akolere semateeka ntuka nti omusajja ono akoze bulungi katumukkiriza akole semateeka n'akola semateeka bwe yaggwako naga nti kangezese semateeka n'amugezesa naga naye semateeka napadde ebisanja 2 munzikirize mbimaleko netumukkiriza n'abimalako bwe yabimalako naga nti apaana kolo si ye yasaba kati Bassekabanja yayita mu Bassekabanja anti Ssekabanja kamulogo nga naye abyegaana nti nze ebyo sibimanyi yabyegaana kwegana n'agamba nti sibamanyira kubamanya boogera byabwe Museveni agenda okukkiriza nti ali mu kisanja nga maama Mbabazi amaze n'okusasula abaka ba paalamenti emiliyoni ezezi
bakyuse ezo zaali sente personal money ez'omusajja gwe bayita John Patrick Amama Mbabazi ze yawa bakaba parliament. Museveni ye muntu akulemberedde eggwanga lino mu kulimba okutabangawo. Alimbye nnyo. Museveni mu biseera byayogera ku road block. Omanyi Museveni wajira ku nguudo kwalingako road block nga mpitirivu obungi. Museveni ng'abuuza mu nsi abantu mu nsi yaabo road block ziba zikolako ki? Museveni ajja road block ku nguudo fena tugamba nti omusajja katujjidde road block ku nguudo katukole ki? Katuwetaayi mu nsi yaffe. Naye olwaleero mbadde nzijja wano. Ntuuse bwayise ku ssaawa ennungi 2 n'eddakiika 40. Nvudde bwayise ku ssaawa 5. Ebadde road block. Kibadde kisuka ne ku road block kubanga road block yalinga nga tesiba luguudo. Road block yabeerangawo nga buli mmotoka eyitawo gye bakola ki? Gye baaza. Olumala ojjaaza n'ekola ki? N'egenda. Eno ebaddeyo road blockade, si road block. Naye road block tewali yadde okwaza. Oba president abadde ayitawo ng'agenda Kololo. Muyimirire wali. Okumala ate nga nze nasanze bayimiridde dda. Nga buli omu yeesooza. Naye nze nyimirire essaawa mmeka? Okuva ku 2:05 okutuuka ku ssaawa 5:11 we basumuludde nga ababooda beekalakasa. Njagala kwebaza abaana ba booda booda. Nga beekalakasiza. Bakubye kerere n'esukka. Naye era nga musajja tebuwulira. Nendoza ne bugamba nti katuteemuko. Nga bazisibye dda. Ne bagamba kale katuteemu kuba bwedda balabe bayitawo nga yetanayitawo. Anti bagamba nti Museveni yatuukako n'agamba nti mu nsi omuntu abula atya nga n'empisa oyo bagisuula mu nnyumba osooginoonya n'ogifuna. Naye olwayo tebabula. Babuulira ddala. Kyegambye nti Museveni ye muntu atufugidde mu bulimba obw'ekitalo mu bulimba obutabangawo. Era nze wensabira Katonda eggwanga lino taliwangayo omukulembeze ayina omukisa n'amagezi agenkana Museveni omulala. Museveni ayina mukisa n'amagezi ekimufugisiza emyaka gino gyonna. Museveni ekintu akivumirira olwaleero ne wayita emyaka 5 yamanya nti bannayuganda beerabira nnyo. Twerabirira ddala. Abantu baffe beerabira nnyo. Kankuwa ekyokulabirako. Singa onoonya akalulu n'oyita awantu abalonzi n'obawa mutwalo nga bagenda. Omutwalo ogwo bajja kugulya. Nyana mukwano gwange Paulo Ddongo nakimugambye nga nkimugeraageranyizaako. Omutwalo ogwo ne bagulya. Nga bagulidde buli omu asigazaawo 10,000 nze nempitawo nembawo 15,000. Okimanyi nti ate olwo nze mba mbawadde sente nnyingi. Bakiri era bajjukira ono. Naye nga gwe wabawa mutwalo naye kati ebbiri ze balina tebakyajjukira nti wabawa omutwalo. Ekyo Museveni yakimansitalinga. N'amanya ekyokubiri nti abantu bawano batiitiizi batya okufa. Singa Museveni yatya okufa teyali badde president. Kubanga mu nsiko gye yagenda bano bamugamba nti oyo musikawutu agende tulina emmundu tulina amagye bagamumenyeranga n'omuwendo ne bamugamba nti tujja kumukimayo. N'agamba oba munkima mukole eki ensiko n'agikola ki. Naye wano ewaffe nkyajjukirako muwooko tuwaaka olunaku olumu baasibira Besigye ewakaawe. Bwe bamusibira awaka Besigye n'agenda abatolokako n'agguka Empereerwe. Bw'atuuka Empereerwe n'atambuza bigere agenda otuuka eBwandegeya nga Besigye waba alina abantu batono nnyo alina emitwalo 40. Ye gurupu ekibinja kyali kikola ki kimuwerekera. Obusirikale bwa poliisi obwava eWandegeya mu poliisi bwali teweerewa 40 ne butulisa amasasi mu bbanga nga tebukubye na mu bantu ne butulisa mu bbanga ne butiya gaasi ne bugumbuula ekibinja ky'abantu amitwalo 20. Bonna ne badduka. Kati Sewandagi bukyanga Museveni ajja kati emyaka 4 n'okusoba. Biki ebirungi byakoledde Uganda na bibi ki byakoledde Uganda? Tandike n'ebirungi. Kankubuulireko. Okaluubirirwa okumenya ebirungi bya Museveni n'okumenya ebi bya Museveni. Lwa nsonga egi ekibi kikira eŋŋoma okulawa. N'ebyawandiikibwa bigamba nti ekibi kimu kisinga ebirungi 100. Bw'oba oyagala okukola ekibi osigale ng'okyali mulungi olina okukola ebirungi 100 mu ebyo. Mu buli birungi 100 mu 2
okolamu ekibi kimu nti ebirungi biri 1000 bwe biggwaawo ng'ekibi ekimu kyokoze kibisinzo amaanyi n'obuzito osigala nga gwe olina ebirungi ebibiri ng'olukumi lugenze. Kati Museveni baba alina akalungi ke yakolera eggwanga lino nga kaali kabadde wera nga kalabika. Ebibi byakoze bingi nnyo, omuntu wa bulijjo okumulaga ebirungi bya Museveni n'abiraba. Kyokoddemu ekyo. Ebibi Museveni byakoze bingi nnyo, maze okubuulira ebibi babipima ku minzaani. Nekugamba nti ebirungi Museveni byakoze ebiriwo, kubanga bwogamba nti Museveni takoze, njagala kuwa ekyokulabirako kye tutegeeza. Singa Ssentamu baamutuma ku Bulange Mmengo mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi lumu, leero Maayi mwezi gwa kutaano 12, naye nga yasimbula Maganjo ng'ennaku z'omwezi lumu ng'ajja ku Bulange ku leediyo ya CBS kubika omufu eyafudde ku kyalo, ng'olwaleero Ssentamu atuuka butuuse e Kawempe ku Kobiru. Ekyamazima toba mwenkanya era oba musiro omubuyabuya bw'ogamba nti Ssentamu tatambudde. Aba atambudde. Naye ekyamazima Ssentamu aba talina mulimu gwakoze, kubanga n'omufu gwe yajja okubika ku CBS baamuziika dda banatera kwabya lumbe, naye tannatuuka aleeta ebirango ku CBS. Oyo ye Museveni. Olugendo lwatambudde mu myaka 4 terwenkana lugendo muntu lwatambula mu myaka 2. Nkuwe ekyokulabirako ekirala. President Uhuru Kenyatta owa Kenya bwe yajja ku bukulembeze bwa Kenya yabumalako emyaka 8. Mu myaka egyo 8 yakola kilomita z'enguudo mu Kenya okuzifuuleza kolasi Uganda zeetakolanga okuva ku independence okutuuka olwaleero. Kitegeeza oli w'emyaka naye nga Kenyatta yazikola mu myaka 8. John Pombe Magufuli yamalako emyaka 6. Bye yakola mu gavumenti ye mu myaka 6, Mwami Museveni mu myaka 4 tannabikola. Yoli Sewanda gwe baatuma okuva e Maganjo nga lumu ng'ajja ku Bulange okubika muwala wa Muzeeyi Busulu afudde nga ku ssaawa eno ali Kawempe, naye nga balina okuziika kwaggwa dda, naye yajja ku Bulange. So kati Mwami Sewanda President Museveni ebibi byakoze okuva we yajja bisinga ebirungi. Kati kankubule lwaki bisinga ebirungi? Museveni bwe yali ajja ebibi bye yali abipimira ku bibi bya gavumenti ezaali zibaddewo. Era nabo agenda okulaba Mwami Museveni kati olwaleero agenze kulayira, naye speech ye egenda kuba ng'ejjudde. Pino kubanja programu tujjukoze nga speech tennabaawo. Ne speech ya President Museveni gye yakoze kati njogera nti kuba tujja kuteeka ku programu eno lwaggulo nga Museveni yamaze dde okukola ki speech ye. Ojja gyetegerezanga kumpi beeyogedde byonna ayogera ku Amini n'Obote abaagenda Amini bukyanga agenda okuva 79 okutuuka kati giri emyaka 47. Amini bukyanga agenda, Obote bukyanga ava mu kulembeze okutuuka kati giri emyaka 40. Twali badde abo tetukyabogerako. Naye Museveni okusigala ng'agezaako okulabika nti mulungi tulina kumugeraageranya nabo Obote abaavaawo, so nga ku ssaawa eno twali badde tetulina gwe tugeraageranya naye. John Pombe Magufuli yaliwo nga togeraageranya n'abakulembeze balala, ogeraageranya ku ye. Ne Uhuru Kenyatta yaliwo nga togeraageranya n'abakulembeze balala ng'ogeraageranya ku ye. Naye Mwami Museveni okulaga obulungi bwe akyalina kwegeraageranya ku biri. Mukyala wange tasobola kuba mulungi ng'obulungi bwe mbupimira ku zzike. Kati ebibi Museveni byakoze kakyangajja bingi okusinga ebirungi byakoze. Ate ebibi byakoze Museveni bingi okusinga abaatukola bonna abali mu gavumenti eyasooka ezasooka ezatukulembera emyaka ndooza gyali okuva 62 okutuuka 86 gy'emyaka 24. Ye Museveni atukulembedde emyaka ameka? Ku myaka 64 Museveni akulembedde 4. Kitegeeza nti abakulembeze bonna 8 Museveni akulembera emyaka gyabwe gyonna n'agikubisaamu emirundi emeka? 2.
bwaba gikubisizaamu emirundi ebiri njagala otunuulire abaamusooka kiki baakola. Baamini baalekawo amakampuni agali mu Uganda Development Corporation agasukka 200. Wetuli olwalo gavumenti ya Uganda terina kampuni yadde etya. Ne Uganda Airlines gye baalimba abantu nti baagizaawo eri Uganda Airlines Company Limited. It is a private limited company nga company ya abantu buntu be batayogera be baani bananyini migabe gye giri mu Uganda Airlines Company Limited. Eyo gye bagamba nti baagikola ki? Amakampuni amalala gonna gavaawo. Bwe tujja kwogera ku bantu abattiddwa, bwe tujja kwogera ku bantu abattiddwa nga bafudde bufi kuba gavumenti zitwaziranga nnyo okutta abantu. Era eruweero bw'ogenda okugeraageranya abantu abaafa eruweero ng'obalaba ng'obakolako comparison, twagamba nti twafiirwa abantu abakunukkiriza akakadde 1 million people lost their lives mu bbanga eryo. Bw'ogattako n'abaamiini abateebereza okuba bali 10,000 n'okusoba bala nti abantu akakadde kamu n'emitwalo ameka baafa. Naye bw'ojja mu gavumenti ya Mwami Museveni bala insurgency ezo ezibaddemu. Teeso insurgency, ekitundu ky'etteeso n'omuwendo gw'abantu abattibwa etteeso tebagwogera. Naye mu myaka 10 abateeso baakendera ebitundu 38 ku buli 100. 38% of the Itosoti died in the Teso insurgency. 38%. Ebiwandiiko bya gavumenti ebiri official ebyawandiikibwa ne bibaawo. Olutalo lwa Koni lwakendeeza abakyoli by over 40%. Obungi bw'abakyoli abali mu akyoli over 40%. Kati bw'okwata abantu abazze bafa, kwasa olupapula lwa New Vision n'olupapula lwa Bukedde okuva lwe zaatandika okuwandiikibwa nga za gavumenti, gwe genda ozikuŋŋaanye ng'obalawo bazibuli abantu be bawandiise ng'otwala ekyokulabirako bwe twali abakyasembyeyo okufa babadde bana baafudde Kaseese. Muhoozi be yagamba nti 47 of them were eliminated nga bafudde omulundi gutya gumu. Naye gwe okyajjukira abaafa nga Bobi Wine bamukwatidde ekwa eruuka bafa mwaka December 8 2019 abantu abaafa basuka 300. Genda mu lubiri lw'omusinga mu gavumenti zonna zitwakaba nazo nga naye muzungu mweri tewaliwo bantu be baafa mu lunaku lumu oba mu mulundi gumu ne bafa nga benkana abafa mu lubiri lw'omusinga erw'enzululu. Olupapula lwa gavumenti lwawandiika abantu 155 mu byafaayo bya Uganda tebalina bwe baali bafudde lunaku lumu. 18-19-20 mu byafaayo bya Uganda baalanga mawulire nti bafa abantu 58 tebalina bwe baali bafudde. Waliwo baayokera mu biyumba by'eggaali emukula gye bayita Mukula Masaka baafiiramu abantu abasukka 10. Mu byafaayo bya Uganda ng'ojje ku mulembe gwa Museveni tewali walala bwe baali bafudde. So abantu bafudde nnyo ku mulembe gwa Museveni nga bwe baali bafudde mu nsi endala. Nsoose kugamba kati bw'ojja ku ludda lw'ebyenfuna tebibangako binafu mu byafaayo bya Uganda nga bwe biri olwaleero. Mu byenfuna byaffe Mwami Museveni tewabangawo bubbi obaali bubadde mu gavumenti yonna nga bwe badde ku gavumenti ya Mwami Museveni olwaleero. Abantu babbye ne bava mu kubba ne batuuka oba mu ki nga tetukyalina kye tulina. N'eddwaliro kati ery'erubo wali akasituka mu wansi, naye ssente eziri ku ddwaliro eryo zizimba amalwaliro ago 20. Obwo bwe bubbi obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni olwaleero. Kati Mwami Museveni ebikolobero bye yalanga banne ng'abyogerako mu 10-point program byonna Museveni abikoze n'atuterako n'amagoba. Museveni alina ekintu kimu kyokka abakulembeze abaamusooka kye baakola kyatannaba kukola. Tannateeka kifaananyi kye ku ssente ya Uganda. Ebisigadde byonna ebikoze ate n'atuwa n'amagoba. Kati woba omugeraageranya n'abakulembeze abasigadde nedda. Abantu bayogera kati mulina eddembe mutuulaawo ku social media ne mwogera. Ku mulembe gwa Amini tewaliwo social media. Amini wadde yali mukamba okwenkanawa social media senga yaliwo era yalikoze. Kyanti mwe mubeeraawo Rwanda social media gyeri nga teyogera. Social media e Rwanda. Ante abasinga bangi bagamba ng'ebyalo tetubiraba nga temuwandirako muliro nga wano. Kituufu Museveni aweesa kkono n'akugisaako ddyo.
lino eddembe Museveni talituwa kubanga ayagala oddituwa alituwa kubanga liri muyamba okubeera mu bukulembeze n'eddembe ly'okulonda twerondera abakulembeze baffe Museveni talituwa tulonda abakulembeze kubanga ayagala ebyo birabyeko wano e Kampala bibaddewo Kampala Mukono Wakiso n'awalala nga gwe batayagala tawangula era wensinzira okugamba bulijjo nti abaka ba National Platform bonna okujjako bameka bonna ba gavumenti ya Mwami Museveni kubanga bonna okubalayiza baamala kussa mikono ku ndagaano enkola si nnungi eba ya bwana kyemalira era tutwala ggwanga mu maaso erizabuza mabega tuna kyolaba kirungi President Museveni kyakoze okuba we yajja nkugambye bwe nti ebirungi bya Museveni ne bwe byabiradde nga weebiri ekirungi ekibi kimu kisinga ebirungi 10 obuzito kati Museveni bw'aba yatukolera ebibi emitwalo 2 n'akola ebibi 10,000 talinaawo kirungi kyonna kyowanda ginaawo olimba mukaawo bw'oba nnimba kati ssebo gwe tulage eyo bibiri by'omanyi ku nguudo mwasanjala z'oyitako ng'otambula zaaliwo mu budde buli nja kuwa ekyokulabirako oluguudo luli ku bansibidde Northern Bypass lwe luguudo lukyasinza okukolebwa ebbanga eddene baakalukolera emyaka 20 20 years bazimba kilometers ezo zitabula 20 emyaka 2 bakola luguudo lutya Uhuru Kenyatta mugugulinga awo bakubuulire kilometers z'enguudo Uhuru Kenyatta ze yakola ozirabe kyokka naawe how many kilometers of tarmac did Uhuru Kenyatta make for the period he was president? Bazires bibino ya Z mutwalo omutwalo gwo mu 10 omutwalo gwo mu 10 kilometers kati katunonye ekirala tetunoonya tusooka tubireko ebyo kandi bali yala kubuuliza okulaga how many kilometers of tarmac are there in Uganda tusooka tubireko ebyo naye bino Uhuru Kenyatta yabikola mu myaka meka 8 omutwalo gumu so mbadde njagala okulaga nti oyo ye Uhuru Kenyatta yajjanga akolerera ensi ye mu 79 Abatanzania we bajjira wano ng'eyo essaawa gy'olina ku mukono gwo ng'Omutanzania akuba essasi n'agitwala nga ya bbeeyi okusinga obulamu bwo olwaliro Tanzania weeri tetuyinza na kulengerawo eyina eggaali z'omukazi bayita the art kwegamba twalize twa boba motoka zino ezaffe zaali badde SUVs ye gaali y'omuka gye baakatongoze Tanzania wane waffe ennyonyi Uganda Airlines Uganda Airlines Company Limited buli mulaku ekola loss eggwanga lyaffe eriza mabega okimanyiiko nti mu mwaka gwa 1900 mu 2026 we gwatuukira baali batusonye ebbanja lyonna Uganda lyalina okuva ku gavumenti nga tuzeeyo ku zero nga tetubanjibwa yadde siringi emmeka okuva 2026 okutuuka leero 2026 gy'emyaka 10 ameka sente ze tubanjibwa omuto n'omukulu n'oyo atannazaalibwa gwe kati bw'oli awo olinamu omutwalo olinamu akakadde ku akawunti
Ntinam. Obanjibwa sente suka akakadde. Nga baani abazirya febe na Uganda? Government ya Uganda senga bazigabanya. Kati gwe wato ina kubanga kati nze ninamu bukadde bwange nga busatu wano wendi. Awo olinawo busatu? Nga busatu. Kati bwe ntola akakadde ke bamanja nenkasasula. Msigazaamu bubiri. Kati gwe atayinamu kakadde. Oyinamu mitwalo ngemeka. Sinamu. Toyina namu. Kati ate gwe olina oli bubi nnyo kubanga kakati waliwo abaga nti gavumenti eno n'obwakabaka bwennyini yeyabuzaawo bwe baali bakubye. Ekyo gwe tokiraba ng'omusajja Omuganda. Nakyo omanyi nze ng'omusajja Omuganda ebimumbiraba. Obote yali mubi nnyo. Yajjawo kabaka n'atulekera obwakabaka. Museveni n'akomyawo kabaka n'atuggyako obwakabaka. Ku mulembe gw'Obote mu Buganda temwalimu bamwogeza butamanya, temwalimu bakimeze, temwalimu bakamuswaga. Buganda yali Buganda ng'omululi Muganda, omunyala Muganda, n'omukooki Muganda. Division ezo government ya President Museveni ezitaddewo. Era mwami Museveni eggwanga lino alyawudde yawudde okusinga bwe lyali libadde. Kankubyewo ssemateeka kuba gwe twabadde naye nkubuulire. Mwami Museveni engeri gy'ayawuddemu eggwanga lino okusinga bwe lyali libadde. Kantandikire ku district. Busia, Butaleja, Palisa ne Tororo ebyo bagiyitanga Bukedi. Ng'era abagibeeramu nga bonna bakedi, nga boogera olulimi olwo, nga baggwanga eri, ng'era bakkaanya. Kankuwa ekyokubiri. Abimu, Kabongo, Kotido, Moroto ne Nakapiripiiti. Eyo yali Kalamojja. Ng'era bonna ababeeramu Bakalamojja. We tutuukidde olwaleero kankubuulire. Kati ekibiina nabyo biteeka ku President Museveni. Bo yabikoze. Yalese okwawula yawula okwo mu bantu. Nti eggwanga lyawuse yawuse okusinga bwe lyali likoze eki bwe lyali libadde nga Museveni tannaba kujja. Kakati njagala obulirize wano. Kalimojongo, Pokot, Tepesi ne kubanga Abakalamojongo, Abatepesi, Abapokoti n'abalala baki n'abacope abo bonna baali Bakalamojja. Ng'era bawulira, ng'era bawuliziganya, ng'era ba Luganda lumu nga tebaliiwo. Genda eno olabe Abanyala, Abanyarwanda, Abaluuli, Abalundi n'abaki abakookitana bakubateekawo abo bonna babadde Baganda. Bino biteeka ku President Museveni. Anti ye nannyini ssemateeka olwa bino yabikola. Mwami Museveni we yajjira wano, Mwami Museveni okujja mu buyinza, Uganda alina tribes 10 ng'era tuzibala ku ngalo 10. Olwaliwo ziringa mmeka? Ziri 65. Kitegeeza abantu badde eriyo n'abavonoma. Ndowooza Debby olina walalayo omuvonoma? Sibalabangako. Eriyo n'amuleri. Omuleri wali omulabyeko. Eriyo n'abanyangiya. Eriyo n'abavuba bamvuba. Eriyo n'abameningi. Nejjukira nvuba baali balugwala n'abaawula mu bino byali bika. Kati Abakalamojja boolaba abagiye, abavunoma, Abapokooti bonna baali Bakalamojja, just bika byabwe. Wano Museveni n'abitongoza n'ateekawo abantu be nga bw'ayagala. So eggwanga lyawuse yawuse bwe liri mu kwawuka yawuka teribangawo bukyanga ensi eno ebaawo. Obukyayi abantu balina ku bannaabwe ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni tebubangako bwe bwali bubadde mu nsi eno. Byonna obiteeka ku Yoweri Museveni. Nti bya mulembe gwe. Nga bwe tugamba nti abantu abattibwa Luweero Obote ayinza okuba teyattako yadde omu. Waliwo mu budde bw'okulayira kwa 86. Ennyo n'amaanyi.
enneteekateeka yali etya n'embeera mu bantu olwaleero mpise ku nguudo ezisinga enkalunkalu abantu bali mu byabwe sirabawo ssanyu lya muntu oli abantu gwe balonda nti bane muntu waffe agenda kulayira kuba twamula ntitubirabe lwaleero naye obukakkamu n'obusirise nga bungi abantu si bakakkamu era si basirise just batya kufa amagye ge gasinga obungi ku nguudo era amagye ge gasinga kuba buli rawundi gye mpiseeko ng'eriko magye eyo y'ensonga lwaki Museveni atufuza emyaka aga ye Museveni yamanya nti abantu baffe batya okufa n'ateeka entiisa mu bbo buli ovaayo okuwakanya ebyatuuse wamuwanga Kivumbi wabiraba 18 19 22 ebyatuukayo wabiraba mwaka guno 2026 ebyatuuse Kasese wabirabye n'abakakwateko simanyi Kanoonye Kalonde Kakuume Kabanje ebyabatuuseko babirabye ate Bakanoonye Kabanje twabalabula wano lwakuba lumbogerako ng'onyiiga tokondeka abosoko besonyiwa nze lwaki sirabawo masanyu gali agaaliwo kuba nyina gwe nali nyimene munabyafonanga nti President Museveni wamala wamba obuyinza nga n'omuntu ali mu kyambalo owa boda mutwalira bwerere owa taxi alinya ya bwerere nga babayita banunuzi era abantu twali tubalabanga banunuzi nga bazze okutunula okutujja mu fugga bbiriri eryabali we tuli olwaleero wano omuntu yenna ayagala okubonyabonya n'okutiisatiisa ayambadde uniform y'amagye oli ne bw'ateeka buteesi kyambalo ky'amagye ku muto gw'emmotoka ye mukambwe ennyo ateekako amataala n'akuba eŋŋombe ne muwanuwa ayitamu abantu bakomezzaawo bukyayi buli bwe baalina ku magye byatandika nga by'okusaaga abamagye ne bajja mu bantu wali twali tusigaza amagye nga tulina mitale poliisi yokka ng'ate evaayo ngeze ku poliisi nga b'amagye kati ne ku patro ya poliisi kuliko ab'amagye abo ku traffic ab'onguudo babadde balina basirikale ba poliisi nga be balina kati aba traffic ab'enguudo balina ab'amagye buli awali wa traffic waliwo amagye ayambadde ekibombolo ekya kiragala obwo bukyayi bwe nkugambye nti abantu obukyayi bwe balina ku bannaabwe tebubangawo so Joyce wali watya waliyo okweteekateeka okulaga omuntu newabanga mupya mu Uganda nga yazze leero asobola okudetekitinga nti waliwo omukolo ogw'enjawulo tasobola naye asobola okumanya nti mu ggwanga mulimu ekitali kirungi kubanga ffe luyo twabeererangawo kati nga balayiza president emaganjo nabanga nategesedde empaka z'obugaali nategese empaka z'emisinde nategese empaka eza buli kala era nga bali ekkololo ku byabwe nga naffe tuli maganjo tukola byaffe kati etteeka lyayita tewali ategeka yadde embaga eyiyo ggwe bonna abantu balina kubeera luddawa kololo attention erina kubeera ku byawa ekyo kimu kubiraga nti waliwo obukyamu ne bwe guba mukolo gwa independence kati ku Museveni ono tewakyali bantu baselebratinga independence ffe twalinanga independence cup twalinanga n'empaka z'emmotoka gye bayitanga independence rally Rwanda ennaku ezo yakahostinga obugaali obw'ensi yonna bwali Rwanda gye babuvugira Kenya yahostinze empaka z'emmotoka World Rally Championship ez'ensi yonna era President Uhuru Kenyatta yazibaddeko Uganda twahostinze eki ndowooza tetunaba tuuka batambula round tetunaba kutuuka tetunaba kuhostingamu naye waffe bajja kujja okay kubanda baliwo obusawe bazimba obwo bugenda mu mpira Africa Cup of Nations AFCON ndowooza tugenda gitegeka nansi kyendala Kenya Tanzania tugenda gitegeka fekka Kenya ne Tanzania tetulina na busobozi bugitegeka fekka niyo busawe mwe buli wano mu lubaga nawe enkalaba wansawo kali awo mangaawo ogende nankulabye ewe kali awo ngogende nakulabye omugana akakubuka nakapya muto wakana kugana kuliyo obutalo budde akantu ako kali wali we bayite wansi bambi nanti era ewansi bambi jukira ekubere bobo ovudde balita balintuma road yobo okutte balita sente ma road erikuba balita sente ma road
kusente birabe kali. Yes, kati ate nakulabye ali eri. Anti nze ngamba era kempitamu ako nzire nakulabye. Oyita bwoti. Akakakubo kempitamu. Naye akasawe kali awo naye bakayita nakasawe. Kisawe. Enso endala zine bisaawe naye embeera mwetukola ki? Tuddemu ku lunaku lw'okulayira. Okulayira kuno kulina ekyenjawulo ekiri awo omuntu kyasobola okugamba nti kankyetegereza okujjako ennyonyi ezabadde zireekaana mu kibuga tekibangawo tewaliiwo naye ate ekisenjawulo ennyo ekiri ku kulayira okuva 96 ekyenjawulo ennyo ekiri ku kulayira kuno wadde ng'enguudo nsibe naye tewabangawo kulayira kukakkamu nga kuno mu myaka gino. Kitegeeza ki? Anti ku mulundi guli gwe babbye akalulu yabeerangawo n'ateekawo embeera egamba nti omusajja ono anzibyeko akalulu kange ensika endabe nange nja kukola ki so nga buli wamu wabeera ku bunkenke naye kati wali bunkenke just embeera eriwo ya byakwerinda ebibeera nnomo ne mu Amerika bakikola. Amerika singa ebeera ekyaza olukuŋŋaana olw'enjawulo ebyokwerinda ebyamaanyi bwe bito mu nsi bibaamu naye seeri embeera gye twasangawo ey'obunkenke naye bino bikugamba wano nti Kyagulanyi tasobola kukomawo wano ng'okulayira tekunakola ki tekunaggwa. Kyagulanyi tusooke tubiveeko. Oyagala nnyo mbiveeko naye sisobola. Emyaka gye gyabaddewo n'okulayira kwe kuno okw'olunaku olwaleero. Oyagadde ku byenfuna ndaba ebizimbe bingi kubanga abakungu ba gavumenti baboogera bagamba bwe mwajjira abantu baali bameka baali bati ekirala bwe twajjira mu 86 kalina zaali mmeka nti olwaleero ovuga emmotoka okuva wano mpaka Masaka mpaka Mbarara mpaka wa ng'abantu balina ssente bazimbye ebizimbe ngalaga nti mu gavumenti eno asobodde okukoleramu n'afuniramu. Era ebyenfuna ensonga ya Ssekiyuti ogiraba oti? Ebyenfuna bo bibalira ku leve eyo nga gwawo obirabira ojja kuba musanyufu nnyo n'embeera ekola ki eriwo naye ffe si we tubirabira ffe tusukkawo nti Museveni yagenda okujja wano nga tulina abantu emiliyoni 10 na mmeka ku miliyoni 12 ezo bwe kuba kwaliko miliyoni ewera nga bali mu ssomero kitegeeza nti twalina abantu 10% nga bali muki mu ssomero ku miliyoni 5 abantu 10% okuba mu ssomero okuba nga twenkanankana n'ekyali mu 8 twali badde n'abantu abaana miliyoni meka mu ssomero ku miliyoni 5 yandibaddeko ne miliyoni nga mmeka 5 butereevu. Ntera nnyo okuwa abantu ekyokulabirako era nenkibawulira emmotoka yeeyo bw'oba ogitisse ng'ejjudde abantu ebeeramu abantu bameka ate ekimotoka kize nga naawe kwoli njagala kuwa kyakulabirako nga 6 oba 5 6 poliisi tekwata ate nkwata oli mu kintu mubeeramu abantu 5 singa emmotoka yammwe yeegwa Kabenje nga mulimu abantu aba ne baggwawo baasi etisa abasaabaze 7 mu bameka okwenkanankana n'abantu emmotoka yo besse baasi eteekwa kutta abantu abo 7 mu bameka mu 2 kyekugamba okitegedde kati nti ebintu bino bize mu percentage fayina abantu baalina emmotoka twalina emmotoka mmeka n'abantu abaali mu nsi baali bameka ku bantu abaali mu nsi percentage ki yayinako emmotoka ogireeta olwaliro ojja kusanga ng'abalina emmotoka olwaliro senga tutambulira ku percentage eri nga bwe nkugambye nti abaali badde mu ssomero kati twali badde ne miliyoni mmeka naye tetunaweza yadde mmeka tuba tudda mu maaso oba tuba tudda mabega kyokka abali mu ssomero kati teziwera miliyoni 2 mbu teziwera nga bali luddawa kankuwe ekyo kola amanyi ebintu ebimu njagala bikubuulira nze ntera nnyo okwewaanira ne ku bantu ne mbabuulira nti mu nsi muno Uganda abantu abalina diguri tetuwera miliyoni 3 mu Uganda muno ye bukyanga ebaawo nga n'abafo babaze kati ate abantu babula wati emirimu abadiguli anti diguli Uganda bukyanga ebaawo nga n'abafo bagasse abalina diguli tetuwera miliyoni ezi kati twala Makerere yokka buli mwaka etikira abantu omutwalo gutya gumu Makerere University yakabaawo emyaka 10 naye okutikira kuno okwabaddewo kwabadde kwa 7
mu mwenda oba 7 ndoza kwa 7 okutikkira kuno kwe kwabaddewo kwe 7 nga buli mwaka etikkira abantu omutwalo gumu tenaweza kakadde ketikidde naye nga waliwo emyaka nga Makerere University teweza abantu 10 betikidde diguli ekyo kimanyi bado sikimanyi nga teweza yatikkirangako namba 30 abantu 30 nga Makerere University yonna betikidde yatikkiranga baloyazi 10 ne kati kyenjagala tusokotoddeko mwamisi wa kati boddayo bwoti n'ogamba nti olwokuba Makerere University etikira abantu omutwalo gumu katugatte n'emyaka giri gyonna gye yatandikirako we yatikkirira abantu 5 ebe nga yatikkira omutwalo gutya gumu ogatte ne university endala eziriko bwe ziriwo ozibuuze bezitikkira obagatte ojja kwesanga nga mu Uganda temuweramu bantu balina diguli miliyoni mmeka ate nga kwabo abalina diguli eriko basewanda gye abalina 3 muntu omu alina mmeka 3 takoma kuba na 3 zokka n'awakaawe mu nnyumba ayinawo abaana balala 5 kati ye yekko muntu omu alina diguli 8 awaka kati ojja kugenda okwekeraageranya nga mu Uganda mulimu amaka mangi nnyo agatalinaamu yadde akadiguli akamu mayitirivu then ebyenjigiriza tebibangako bibi nga bwe biri olwaleero baba wadde curriculum empya era omuzadde n'avaayo n'ankubira akasimu n'agamba nti omwana wange yasomye bulungi yafunye CCCCC zokka naye kankubuulire akamu n'obubiri ne B akamu n'obubiri awo bonna balina obubiri obusatu n'obuna abo bali mu B obutaano omukaaga omusanvu n'omunaana balina C tegeza okoma ku C naye nga mukaaga bw'ogigeraageranya 26 omwana aba afunye max ezitawera 4 26 omwana aba alina 50 plus owakana pass 80 ne pass 80 oba mu 46 mpaka ku 49 pass 7 oba mu 40 mpaka ku 45 sina kati outveo njagala tugende nedda President Museveni ayina byafunye mu ggwanga oba ne banne be yajja nabo mu ggwanga Uganda oga nti bano ensija gye bajjamu baaliwe bati naye olwaleero bafunyeko kino ne kino we tuli awo Sewandagi lindako tusooke tumalirize kiri kojja wange nze saagala ontwale speedi kubanga gwe oyagala kumbuza ate nga bino olumu bwe mbyogerako nze abaana bange mbamba kolaki abaana saagala kubabuza leka ate kubabuza ki ekyo katukisooke tukimalirize nakyo tumanye nti kifaanana kitya manyi bino ebyaffe ebimu tubyogera wano nga ne references tuba nazo okwewala abantu okulowooza nti ffe tuliwo kulinnyirira bulinnyirizi gavumenti byekoze akamu kati njagala otunulire wano grading yiiyo va wansi ngodda wansi etandikira ku mmeka nekoma ku mmeka 85 mpaka ku 10 then B 80 mpaka ku 84 ate C 7 mpaka 79 ate D 5 mpaka 69 E 0 mpaka 49 indako bibyo byompadde byenkusomera 5 mpaka 69 ye D so kati bagamba nti omuntu alina 5 mpaka 69 alina D naye bw'ogenda obitunuulira olina gamba nti omwana we yafunye CCCCC zokka
embeera eyo teba nnungi. Si kitegeeza ofunye 70 mpaka 79 yiyo mu ngrading eri eyedda 70 mpaka 79 wayibanga wina B. Kakati wano bwobanga ofunye 70 mpaka 79 oba tokoze bubi. Kakati wenjagadde ogambye mu ngrading eri eyedda mu ngrading 70 mpaka 79 wabeeranga mu B. Kati ate efuuse C. Kakati tugende ku kibuuzo kyange kiri. President Museveni ne banne okuva bajja balina ko bye bafunye mu Uganda ena bye bawadde. Bonga abantu bw'oba bw'oyogerako. Bonga abantu bengamba. Kati ate Uganda ye babanja. Njagala ofune ekyokulabirako ekitono ennyo. Kyekya pulezidenti yennyini. Mu 1980 mu kulonda okwaliwo Museveni mu Uganda yalinga afaanana ggwe oba nze ate nno gwe olina n'emmotoka. Mu kinaana Museveni yalina mmoloka nga talina na waayita wawe. Bw'oba omanyiwo ŋŋamba nti amaka ga Museveni gali ku kyalo gundi. Ati waliwo yagamba nti Museveni mu myaka gye giri abakuba nga ali mu gavumenti ye teyalisobodde kusoma. Ate yalisomyewa. Kubanga mu gavumenti ye okusoma kwa bbeeyi. Era talina ne we yaligenze mu ssomero. Talina. Teyalina ssente esobola kuweerera muntu yadde okusoma ku yunivasite ne kitaawe. Eyo nabyogera naye gyontwala ntyayo kojja wange eyo ntyayo saagala kwogera ku omanyi njagala nnyo bw'ona ngamba okwogera ku Museveni oyo wa kinaana obanga ayagala njogere ku Kyagulanyi omulaasi Bobi Wine. Nze ntera nnyo obutayagala kugeraageranya muntu na byafaayo bye. Kati nange Sentamu Mukasa Sewandagi ono gw'otadde wano ku seeti gw'oyita kanso. Bw'okomyawo Sentamu wa 86 oba owa 21 n'omugeraageranya luno olwaleero baawukana kinene mu sitatasi, mu magezi, mu buvunaanyizibwa ne mu ebyo. Nkugamba ayina Uganda ena byemuwadde ng'omuntu bafunye nnyo. Teri muntu akulembedde eggwanga lyo myaka 4 nga talina kyafunye ng'omuntu. Era bo nga bba abali mu bukulembeze ne Mwami Museveni baganyuddwa ekitabangawo naye eggwanga nga ggwanga terina bye libafunyemu ng'ate abakulembeze bwe bajja be baali badde babeerawo okuganyula eggwanga so siri okubaganyula. Era lino eggwanga omusajja Alex Mukulu yayimba akayimba n'agamba nti bano abasajja batubbye, bano abasajja batubbidde ddala. Era olunaku lumu nakugamba nti okumanya obungi bw'amagi Ssekkokko geerina bino mbikugamba bulijjo ng'oli wano ate gwe obyerabira emala kugasitukako. Museveni bw'aliva mu bukulembeze awo abantu balimanya ebirungi n'ebibi bya Museveni ne tubikubaganyako ebirowoozo in details. Naye kati ng'ali mu bukulembeze eyo tetwetantala kugendayo. Bino betwogera tuyitako kungulu bwetti busammambiro era betwogerako tubyogera mu ngero kubuulira abo bokka abagezi abasobola okubitegeera. Tetuyinza kubuulira buli muntu kubanga ate bano abasiru abatabitegeererako ddala bw'obabuulira ne bamanya enkya bajja kukunoonya. Bakulabanga ggwe abaswaza, bakulabanga ggwe abanafuya, bakulabanga ggwe omulabe waabwe. So tuteekwa okuba abeegendereza nga twogera ku bigambo bino. Naye Museveni tumwebaze nti atukulembedde emyaka 4. At least wano mu Buganda wadde waliwo okufa kw'abantu, waliwo obwavu n'ebiri e Buganda tebyenkana biri walala. Nakaseke eri Buganda mpozi n'essebo tulaba Namukekero omusajja kyagikoze generali. Abakolayo bafunayo kirowooza bafuna Namunkekero lowooza yajja abantu bameka mu bizinesi abali basobola tayiruza ebweru zitunda wano mu Uganda. Nanti bali bazireetera ku bbeeyi y'amaanyi kati wali bazifunira ku layisi nga batunda zaabo banga batunda ziri ezeeri nga batunda made in Uganda by Uganda build Uganda. Kojjayo tontwalayo ndeka njagala enkyankomewo wano ku seeti onkyaze.
njagala enkya onkomewo wano ku seeti onkyaze bwe bayagala tukola evaluation tulinde mwami Museveni bwaliva mu buyinza oli mpita wano nenkukolera evaluation y'ebyo Museveni byakoze ebirungi n'ebibi naye kati olwaliro katumwebaze olutukulembera emyaka egy'etaano nga bw'amaze okulayira olwaliro nze nina meseji yange egyo eri President Museveni bino bira byenjogedde nkuva emabega byonna byowulidde olwaleero mwami Museveni abitunuulira amanye nti bannayuganda bamanye ebibyo ebisinga ku ebyo byenjogedde kino kiseera kyakweddaabulula mwami Museveni okuteekateeka ligase ye abantu bali mujjukirako ki ng'avudde mu buyinza ne bwali baavudde mu nsi eno twagala bannayuganda bamujjukire nga bamujjukirako birungi tetwagala abantu bajje bakole nga bakolanga Museveni bwakoze Museveni emyaka gino 40 agimazeeko ng'akolerera okusiimula bonna abaamusooka mu buyinza ku maapu ya Uganda tetwagala muntu mulala anadya Museveni mu bigere ajje wano ng'ekimuleese kyakusangula Museveni ku maapu tutandike okusomesa abaana baffe nga Museveni tumusomesaako ng'abantu basomesa ku Napoleon oba Hitler ekigambo Hitler njagala okiwandiike ku gundi eno ku video eno gye tukoze olwaliro ng'ogiteekayo olaba YouTube enaagikiriza ogiwanikayo tejja gamba nti Ssewandagi atubulidde bifa ku Hitler bino biwandiike mu Luganda oteekeko wali nti Ssewandagi ageraageranyeza Museveni ku Hitler nga kuliko ekigambo Hitler olaba programu eno banaagiwanikayo kiriza yakola ebibi bingi teri ajja kukkiriza kuwanika programu eno ebeereyo waggulu nolwekyo mukama wankojja wange emboozi tebankadde aginyumya nze njikaddi yankusaba onzikirize kale wonna ntudde wano ku seeti essaawa esukka mu emu kati bwogamba otya nimbadde mukoowu olunaku olwaleero ebimu atidde obyogera ng'omuntu kitegeerekeka sebo nina abaana kitegeerekeka ate n'eddiguli yange gye nsomye njagala kugikola ate era ogisomye ku mulembe gwa Museveni Museveni si yampeeredde si yakuweredde naye nga bw'omanyi tunova wano ku ssaawa 2 ez'ekiro n'ogenda embala ekimu ku binsomeseza ku mulembe gwa Museveni lwakufa kw'abakadde bange nga bafa lwa Museveni naye kya security tokya appreciatinze mu myaka gino security kikaaki olinnye taxi ebbasi n'ova wano n'ogenda embalala ani yali mu nsiko mu biseera biri n'ova embalala n'okomawo ani yali mu nsiko eyaleetawo insurgency naye insurgency zaaliwo even kugenda mu nsiko kubanga mu kalulu k'ekinaana ke baategeka bamuwangani Paulo Muwanga waliwo abantu be baatemula misana ku mulundi guno teri Victor Muhindo bamutemula agenda ku muno ku mulundi guno teri baafudde ne batemula omuntu agenda ku nomination ku mulundi guno teri baafudde ne batemula omuntu agenda ku nomination ekyo tekibeerangawo ku mulembe gwa Museveni naye ba Victor Muhindo genda okola okunoonyereza baatemulwa waliwo n'abaganibwa okwewandiisa ne babateegera ku road block andi kati Museveni yakyusaamu so takulinaako buzibu weewandiise naye ajja kulangirira omulala bali nga tebalina busobozi bulangirira mulala nga bwe weewandiise ojja kubawangula yengeri yokka gye baali balina okukola kati bano bo tebakulinaako buzibu gwe weewandiise ne campaign zikole balangirire omulala chairman Nyanzi takaaba yawangula nvaako mbuuza bubuuza kojja siiba bulungi so chairman Nyanzi abanyabo ne baseba balina emirimu gy'ettaka enamba yange eri 0702 43885 kojja eyo gyantwala saagala gendayo njagala nsigala enkya nga nkyabakolerera ng'ate n'abaana bange mbakolera ensonga lwaki nasiizinga fire nesizinga hostilities nga kati wendi njagala kulaba mwami Museveni atereza atya byonna ebimusobyeko mu gavumenti ye wonna osome namba 0702 43885 wonna wabadde osinzira okubeera ng'otwaba olwaleero tugenda kukomawo ne mwami Ssewandagi tujja kutandikayo olunaku olwala akuume